ya muzeita malenga atuwa ebikwata ku bidduka ne bannaffe aba traffic abakola ku bidduka balina okulowooza ku bifo ebyenjawulo ebifuuse ebizibu ennyo ng'abaana bazzeemu okusoma nga wano we tuli ssaawa zino Emmengo abamanye wali essomero lya Sapro Kagwa Road ekiriwo kyekino kyogenda mu maaso n'okulaba kibeerawo okuva ku Mande paka ku Lwakutaano era nga jaamu wano wo alinga kaakati eyakwata tenda. Simanyi oba nkyukakyuka ani yazireeta okulaba nti bajjawo abannaffe aba traffic ababeeranga wano ku junction akali wano ate wakyali wa traffic yenna abavuzi ba motoka bebeefuga ate bwe kituuka ku ba taxi abakozesa ekitundu kino owamma gujja bagira nga bwolaba wali munda olaba kakati owa taxi oyo gyayitira erisi gyalina okuyitira saidi eyo owa taxi oli waali walina kubanga wavaayo motoka eziva mu bitundu bino ebyakakeeka okukiira ku Wakaliga Road naye omulaba asazeeko banne ate abaveeri kakati ekyo nakyo nga bw'okirabaawo akireesewo jaamu oyo okulabika nti akwata nga bwe mugenda maaso n'okulaba nti obuteefuga naddala obuva ku bannaffe abavuga taxi bwe buleeta embeera eyo nga bwe mugiraba kati mugiraba embeera eyo kati awo wenyini akanyega ako kaliko abaana abali ku pikipiki ndowooza bagenda ku obeebeera State Primary oba Kampala Primary wano wansi nga ku Royal Mile kwolwo oluguudo nabo bali awo mu kavuyo n'akanyega ako kabakwatidde awo nga bwe mugenda maaso n'okukalaba naye ng'obuzibu bwonna obuvudde wano abuvudde ku muvuzi wa takisi oyo atamanyi kyakukola bagala okusaliikiriza ne bayita ku saidi erina okuyitibwako abava mu bitundu ebyekakyeka Mengo kakati bwatuuka awo nga waliwo ate nazo eziva eri ne gujja bagira era bwe buzibu obwogenda mu maaso kakati n'okulaba wano ate waliwo traffic olaba muvuuka avuddeeyo kuyambayambako yaliwo tetumanyi lwaki abakwatibwako ku nsonga ez'entambula y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano wano tebateerawo ddala abasirikale aba traffic ne babanga abamanaginga ekifo kino kubanga akireetedde ddala jaamu aviira ddala eri ku Wakaliga Road n'agendera ddala n'agatta ku Namirembe Road kutuukira ddala Bakuli jaamu wa wano abeera muyitirivu nnyo ekyo ekyolaba waggulu awo be bamu ku bazadde batwala abaana ku masomero gano aga Sapolo oba essomero lino eriri wano naye olabira ddala nti akanyigo k'amaanyi ate bwe gutuuka wali ku Sentema Road awo waagattira ku luno olw'Akaliga Road awo nawo ate kibeera kibi nnyo naddala ku bayingira ekitundu kino n'olwekyo bannaffe aba traffic abateeka abasirikale nga 3-4 wali ku Balintuma Road ku junction eve Namirembe awo okukkirira ku Apollo ku Professor Apollo Road awo bateekawo abasirikale nga 3 oba 2 abamu bandibadde babajjawo ne babateekako wano kubanga wano okuvukisa ekimama kyekimu ku bireeta jaamu kati olaba musajja atali wa traffic yagenda maaso n'okontrolinga era olaba ziringa ezitambulako naye ng'obuzibu bwonna buva ku abo abatakisi bemugenda maaso n'okulaba abaagala okusalinkiriza ne basalako abaveeri ku kaceeka ne kibanga wano bakaluubirizibwa nga bemugenda maaso n'okulaba n'olwekyo abakozesa ekitundu ky'oluguudo kino njagala bategeeza nti mulina kubeera beezi bagumikiriza kubanga jaamu aviira ddala eri wansi ku Makamba oba eri wansi kumpi Wakaliga Road gyatandikira naggukira ddala ku Bakuli ate bw'otuuka Bakuli kimanye nti era ojja kusanga jaamu owawali mu bitundu ebya Old Kampala kubanga nawo wetuyitiddewo nga wagenze maaso n'okukwata sisobola kugamba nti mu dakiika 10 oba 2 oba 3 ojja kubanga osaze okutuuka wano kyenyinza okulaga nti jaamu ye waali jangu nga okimanye naye vugisa bwegendereza kubanga abasajja beekoona bodaboda zeeyongedde obungi bw'osiba nayo ekusibirako n'olwekyo obugumikiriza n'obwegendereza kyekisinga kati obukulu ku nguudo kubanga eggwanga baalita twaddayo mu mbeera eri gye mujjukira eyalimu buli kimu nga buli omu akola abali mu studio esaidi eno bwewati bwefaanana abalukozesa tubalaze ki ekyokukola naye nga ekiriyo kwayingira ekibuga n'afuluma ekibuga wonna jaamu abakutte nga bwe mugenze mu maaso n'okulaba Muhammad Wamala Fedina Bwire ne Faruk Sesazi mbalamusizaako akensuso ate nabalabi baffe nembebaza okubeera ku Musunsuzi omuzindaalo-nze ngubaddiza abali mu studio mugende maaso n'okuweereza kale munafu tuyanza nnyo okuba ndo tuwadde embeera ate nga bwekedde kugira nga kyemubuzaawo awo okwongera okumanyaawo awo ensonga za boda ze njagala okubuuzaako ababoda abamu bagamba nti ekyokubongerayo ate okubajjako kafyu okukola okusuuka ku ssaawa emu
bo ku bo kibakolera makulu ng'amafuta gakyali waggulu. Abamu balowooza nti ku luli eri essaawa ze babadde bakomako emu amafuta gabadde gali waggulu naye ng'omusaabaze akitegeera bamuggyako ssente nnyingi ne bamutwala. Gwe ensonga ezo ozoogerako ki okusinziira ku bbanga ly'omaze ku luguudo n'okozesa ekidduka ekya bodaboda? Omanyi Fedi Nabwire bannaffe aba bodaboda mu ggwanga Uganda balowooza nti bali mu sekita etali mu ggwanga Uganda. Ebiseera ebisinga ebintu bye bakola balowooza nti bo bali mu muzungu akiyita state of anarchy, eggwanga eryakyetwala nti buli kimu bo balina kukola kyabwe nga bwe bakyagala. Bagamba nti okubongezaayo ate kubagasanga amafuta agali waggulu. Amafuta ago agali waggulu tegakosa bodaboda yekka, gakosa buli avuga ekidduka ekikozesa amafuta. Balina kusooka kusiima kino bulijjo kye bakaabira ekyokugamba nti kafyu abakwata, kubanga ekisinga obukulu pulezidenti yabatadde mu kiseera nga eggwanga liteereddwa lyonna. Ebimu ku bye bakola babikola kiro kubanga abadigize babatadde, abagenda okusaba ekiro mu night prayers babatadde. Eyo yonna ebeera bizinesi. Kati tukkirize embeera nti ey'amafuta tenyiga bokka, basooke ba-appreciating ekiri, kubanga bulijjo bagamba kyekibanyiga. Oluvannyuma ate ekino nakyo kijje, kubanga ate bo bakozesa amafuta matono nnyo bw'ogerageranya n'abasajja bano abavuga ebidduka bino. Nze ndowooza nti bandibadde basiimako ebbanga erisinga tebasiima, naye ku luno bandibadde basiimako nti babatadde bajja kuyiribanga ekiro n'emisana. Ekyamafuta kyo kijja kwetereza mpola mpola, kubanga tekinyiga bo bokka, kireetedde n'emiwendo gy'ebintu okulinnya. Aba consumers ife abakozesa ebintu ffe twandibadde tuweekalakaasa nga tugamba nti omuti gwa sabbuuni ogwalinga ku 35,000 lwaki mu kiseera kino tugugula 5,500 oba 6 mu maduuka agamu? Asukaali yali ku ssente bwe ziti, lwaki tumugula ssente bwe ziti? Ekyo kivudde ku bbeeyi y'amafuta okulinnya nti n'ebintu kati ate birinyidde ddala nnyo. Kati abakozesa ebintu ffe abasembayo ffe twandibadde tusooka okwemulugunya, naye ono nga akalimu ko bakatadde, sooka oggumiza akalimu ako, bino ebirala binajja. Munnaffe toyanza katuwagaza ate ekiseera ekirungi